agenda nekuba amana nesuula essomero nekola biki tubadduukiridde n'emmere enkalu ebirala n'ebyanjula mu palamenti nga bwe ndinda palamenti Flavia tusonye mukatona kadachika kutugenda kakudiza tufunyemo wano katono bya computer obimanyi kale genda maso. Of course abalimi baffe tubawagidde mulimu abalimi benze nambula nga kati mwami Kasujja wali eddalamba omusajja aliko emmwanyi ziva ku mpaka eri alima emmwanyi nambuddeko abavubuka abalina zino ntemu abetandika abo mbalambudde era ne tubateekamuko ekyetaagisa wamu n'ebibiina by'abakyala of course byempowering mu mabindo ebyo sisobola kumenya nendeka ba bingi bye tukwasaganyizaako mu district eno tutaddemu tents 6 eza 10 n'obutebe bwamu nina gye naziika twali tugenze kuziika taata wa Reverend Eric Ntulume oba kyalo kyeyo nendaba tent n'obutebe bwamu obutebe 6 ndowooza bwe obutebe 6 bino banaye bino si byange nabyejjako dda nembiwa abantu era zirina komiti zaazo buli constituency erina obukiiko obuddukanya tent zino ziyamba ku bantu baffe mu mbeera ez'enjawulo eyo tezitulaako n'omulundi n'ogumu nange nabagabe wemba njagala tent y'Okasanda North nkubira mwami Nsubuga ne mugamba mwami Nsubuga leero musobola okunyambako ne tent eno ate mpangise tebampangako ya bwereere kubanga nawo abantu kukola mirimu gyakyo buli bwe mundaba ku mikolo egyange mu kwanjira okwange zonna zakuŋŋaana zonna nali zipangisiza n'obutebe bwamu era wenzeetaaze nga zina gye zigenda mpangisiza bali ababadde balina ozitwala ne bafuna endala ze bakola ki ze bakozesa ebyo tubikoze twaleeta wano of opposition we've brought the lead of opposition 3 times lope Mukasanda nga tulambula ne tugenda mu Birombe eyo waggulu eyo Mugundi mu Lubali ne tugenda Eddingo nga tugezaako okumanya golo gyayimiridde atya tugenda e Kamusenene eno ku ssomero lyaffe ery'omu Kiganda okulaba embeera z'abasomesa mwe basula mwe twasangira n'abasomesa abatalina we basula mwe twasangira abaana abatuula ku mayinja ng'ejjinja eddene lyeri omusomesa kwatula entebe y'omusomesa obutono lyezaba P1 n'amasomero agali mu mbeera bwe zityo. So mu mirimu egyo gye tukola ng'ate mwetadde ne health camp nakubako ensiisira z'ebyobulamu 2 mu district eno emu yali Kyakatebe endala ng'eri mu Kijuna obuzibu bwajjira ey'okusatu okay RDC yannyonnyola nti teyaliye naye n'agamba waaliwo obutakwatagana naye eyokusatu yalina okubeera mu Kasanda North ku ddwaliro lyaffe kwennyini nga n'abasawo tugenda kukola n'abaddwaliro nga buli kimu kya ddwaliro kubanga tiimu gye nali ndeese okuva ebweru y'abasawo balinga 4 oba 3 okuyamba ku baana abali wano babirinyamu eggere era eddagala lyonna bwe lityo lwe lyafa naye nawunzika ndigabidde amalwaliro amalala eddagala mama kits ze twali tulina okugabira abakyala b'embuto ne zifiirawo obutimba kondomu z'abavubuka okwekebeza nga byonna bisasudde gavumenti yagaana well abantu bemmanyi bagambanga nnyo RDC but when I started RDC yagamba obuzibu tebwava ku ye bwava walala but whatever it is government yalemesa embeera eyo ey'okujjanjaba abantu obwereere ng'ate abantu bakeera ku makya ssaawa emu twabasangawo nga already batudde dda wajjudde dda naye nga bye bakayanira mu ddwaliro mwennyini eddagala libulamu twali tugenda kebera amannyo abamannyo bennyini nga be baŋŋambye tulina ebizibu weebiti ne weebiti bw'otuleetera abasawo abatuyambako wano ne tugiyamba kuba nga nkoze research mu basawo bennyini nga be bampa information nga nkoze needs assessment ky'obwetaavu buliwa era be bantu be twalita malaria nti kale kati tugikole bwe tuti byonna ebyo babilemesa era awe nakoma n'ensiisira z'ebyobulamu naye nga ekyo kyali mu manifesto yange ne tutandika kukola health clinics so ebyo bye bimu ku bye tuzze tukola kati njagala okudda ku masomero ewa ebintu